Amazima gali nti bulooka eyatwala omukyala Severina Kamagala ewa Manerenda Aine Boaz naye yeetaaga kukwata. Okimanyi nti yandibanga yamanya ku byali byolekedde kasitoma we kyokka n'asirika. Oba kale katugambe n'atamubuusa olw'okwagala ssente. Wiiki ewedde, Kamagala twaleka alojja bye yasanga mu dduuka lya Aine Boaz lye baali bamaze n'okukolera endagaano. Ngose ebyali expired n'embijjawo n'embiteeka bbali. Kati nendirongoosa bulungi empty boxes nenzijjawo nenzitereka. Nga Boaz taliiwo, kati we yakomawo nemugamba nti sebo, edduuka lyo ndirongooseza jangu tubale ebintu. Kubanga esente ze tukanyiza, kuba twali tukanyiza $4,000,000 n'emitwalo 2. Sente ze tukanyiza ndaba teziweza n'ebintu tebiweza na $1,000,000. Kati tukole tutya? Nangamba nti tetusobola kubala. Nemugamba ngeri gye tutasobola kubala. Sisobola kuwa $4,000,000 nga bwe tuwandiise endagaano. Tujja kuddamu endagaano nga tumaze okubala ebintu. Nangamba ekyo tekisoboka. Nemugamba kati nziriza sente zange. Boaz teyali mubi, n'awandiika endagaano eraga nti esente agenda kuzinziriza. Nemugamba nti kati ate lebba ey'okulongoosa edduuka lyo nazo ne tuziteekako, gyali emitwalo 15. Kati nali nsanze nga temuli sukaali, nga nguze kilo 10 za sukaali ne sabbuuni nga teriimu. Kati kwolwo okumakya nangamba ojja kugula esabbuuni ne sukaali obe ng'obirinamu engeri gy'edduuka gy'okola gy'otandika baleme obbisa babisangemu. Nembigula kati ebyo byonna ne tubibalira emitwalo 2. Emitwalo 2 neweza $1,000,000 n'akkiriza bulungi okuzinziriza. Lwali lwa 6 nemuwa ennaku 2. Ekya Boaz ayina okuzza ssente lugero. Okkiriza nti wali otandise okuyingira mu butego bwe era kumpi bwe muba mu byakufumba oyidde. Ennaku 2 yali ayina omuwala ng'ali wabweru ng'akola mobile money ng'agamba nti oyo omuwala pangisawo emitwalo 10. Emabega nayo waliyo abawala 2 nga bapangisayo. Nangamba nti abo abawala 2 nabo bajja contributinga ku rent nga nabo basasula emitwalo 10. Kati enyumba yonna yali ya mitwalo 4. Kati nga nze ndi wa kusasula mitwalo, yali aŋambye nti enyumba bagisasula mitwalo 28. Kati nga nze ngamba nti engeri gye bankwatirako ku rent nja kukola. Kati Boaz ennaku 2 we zaagwako n'awandiika ebbaluwa enziza mu dduuka nti esente zamulemye tasobola kuzinziriza nti nzije tubale. Ebbaluwa gye yawandiika yagenda ewa chairman n'awandiisa ebbaluwa, chairman n'amukkiriza. Kati yagireeta n'agiteeka ewa mukwano gwange bamuyita Ivan musawo. Kati oyo omusawo n'ankubira essimu n'angamba nti Boaz akkiriza jangu mutuule mu dduuka mubale ebintu. Kati nagendayo n'ensoma ebbaluwa eyo nemugamba kale kanzije. Nengenda ewa Boaz. Kati edduuka twali tugiggaddewo. Nga ngambye Boaz tosobola kukola nga tonanziriza sente zange. Kati nagenda okusanga ng'edduuka akola ki? Omuwala yamukkiriza n'atunda edduuka nga na Boaz mwalimu atunda. Nti obasanga edduuka baaliggula kyokka nga mwakkanya lisigale nga muliggadde, olwo wanozzaako ki? Nembabuuza muwala nakuwa ekisumuluzo oleme okugulawo gw'otereka ebintu ebya mobile money yo. Kati ate lwaki Boaz wamuwa ebisumuluzo? Nangamba nti Boaz yagamba nti wakkiriza okumuwa ebisumuluzo abe ng'atunda. Nemugamba nti edduuka lino likyali mu buzibu, tetunasootinga bya dduuka, mpa ebisumuluzo mbitwale. Boaz wanaakomerawo tujja kuteeseganya tulabe engeri gye tunaakikwasaganya. Boaz yali amaze okutunzaamu ebintu bingi. Wayitawo ennaku 2 Boaz nandeetera court order. Nemubuuza kati court order enjagaza ki? N'agamba waganye okunsasula. Nemubuuza nti naganye okusasula lwaki? Kumbe ye yateesa n'omuwala yali ku mobile money
n'abba endagaano ezaali eze nali ndesaawo mu seefu yange. Kati n'azitwala. Kati we yamala okuzitwala awo we yagendera mu kooti. Omwami wange yaliwo n'ayita omusirikale awo kuva ku poliisi awo mu Ngobe ne bajja ne bakwata Bowazi ne bamutwala ne bamuggalira. Kati enkeera waalwo ne tugendayo ne tuteeseganya Bowazi muwe $1.5 mwongere ku eri $1 zibe $2.5. Bowazi n'akkiriza. Kati we yakkiriza ne bamuwa bondi. Ne bagamba tukole endagaano. Bowazi yagaana. N'agamba tujja kugikola kasita tukkiriziganya bulungi. Tujja kukola endagaano tumale ansasule. Bowazi we bamuta n'agenda mu kooti e Makindi. Okumanya Ayine Bowazi Mujoozi, mukazi wattu sabbuuni ne ssukaali bye yasooka okusuubula yabitunda akasente n'ameketa. Bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo, Crossoil TV, Omunnyo.